Vanessa yaleese omwana. Bruno agamba bagenda mu musaayi ati Bruno ke nawulidde Vanessa si mukyala we naye bayagalako ze bayita one night stand nekiggwa n'amulekamu ki olubuto. Omwana tawezezza emyaka egisukka mu 3 ayina 3 egyo emyaka 3 eno. Bruno ke kyenalabyemu tanneegaanako mwana naye ye argument ya Bruno ke egamba nti omukyalo ono engeri gye sitabadde tetubeera ffenna ate namuzaalamu omwana ono sikakasa oba wange ketugende kuki ku musaayi wennaakakasa nti omwana wange mulabirire ndowooza aba tateesezza bubi naye nga bino byonna tebinnabaawo Bruno ke abadde awuliziganya n'omukyala ng'era amusindikira obuyambi kuba kyerategeddeko yamutandikirawo ne bizinesi ya $2 million. Muntu ayinza okuddayo n'agamba naye Junior $2 million ku ssaawa ya leero zikola ki? Tegira nga ssente ki kubanga oyo olwenti w'abantu abamu naye Bruno ke mu busobozi bwe kyeyakola ki kyeyasobola ale ng'omusajja nga nange ni musajja mbimanyi bye tuyitamu oyinza okubeera awo ng'abantu balowooza nti embeera ye ey'enfuna nnungi naye actually olina obuvunaanyizibwa kuba Bruno ke talina mwana omu alinayo n'oli eyafiirwa maama we era yamukola ki aye tannabalemererwako kulabirira baana be kwanze reference njiweerako oli gw'alina kati yafiirwa maama we kuba omwana oyo enfaananaye nga maama we waali ne Bruno ke ng'amulabirira era waliwo enjawulo. Kaakati omukazi lwakuba omukyala obuzibu bwe yakoze Bruno ke ndowooza nti ye no Vanessa baagaana okukkaanya ng'abaagalana awe waava obuzibu buli we boogerezeganya tebatuuka ku nzikiriziganya. Kati awo ne kitulekera ffe ng'abalabye ekifaananyi nti maybe Bruno ke abadde takola kimala ayinza n'okuba abadde muna obuyambi abuteekayo naye ng'omukyala oli Vanessa she wants more for her kid. Naye ye nga Vanessa akozeewo kikuba omwana taba wa musajja omwana aba wa bonna aba wa mukyala aba ne wa Bruno. So nange nga sinaba kunenya Bruno ke ndowooza ne Vanessa naye alina obuvunaanyizibwa bwe bumu okulabirira omwana we. Kisegera I've seen single mothers abalabiridde abaana baabwe nga ye taata nga ye maama n'aweerera abaana. Waliwo omuwala awo gwe mmanyi tafunangako mulimo naye azimbye ennyumba ye n'agimala nga ssente azijja mu basajja n'agenda mu loogi omusingi ne gukola kikwa yagamba ngenda kukuwaako naye njagalayo ttani z'amabulooka era osooka gakola kyati okwekizapo abakyala bye bayitamu timukyali ku ono alina n'omukisa ati yamuzaalamu omwana amumanyi n'eriyo abakyala luyale abayise mu kusoomoozebwako obulamu bw'ensi eno bino byegaaliyo stories. Nina abakyala bemmanyi bali mu butale bakera kubaca kunoonyeza baana baabwe ekikye balya. Kakati bulemu geemu eno gye tulimu eyani ataatuukiriza buvunaanyizibwa nze ndowooza bonna baakunenyezebwa obutatuukiriza buvunaanyizibwa kubanga by the mere fact nti mwe abakulu mwebaka ne mutuuka ku kukkaanya muzaalo omwana teri mwana ali accidental kubanga kondomu adea the moment you take a choice obutambala kondomu ne weegatta ekiddako oba okimanyi n'omutaayonka akimanyi kwaye biology atandikibwako mu primary 1 reproduction bamusomesa okuva primary 4 mpaka bw'omalako university nga bakusomesa reproduction. Kakati osula kuŋŋamba nti omukazi yenna ku myaka egyo omaze okwegatta n'omuntu yes muzadde totandika kunenya nsi gondi tanyamba
ekizo malawo obuzibu obwo wanu ye DNA singa omwana azuuka kwa kati tutankana kwa Vanessa wenjogerera emyaka 3 emabega abadde asula nani Unzo musanga Vanessa naye ayinayo ki boyfriend kye agamba yabadde abeera wabazadde be okay kati kitwale nti abadde abeera wabazadde be ne kati ayina okitegeera nti yasalawo okula n'abamaama abazadde sibe bamufuula maama ye yafuuka kwa teri mutazaala mutoki azaala muto munne kakati ebizibu bino bimala one the DNA must come in tutegeere ddala omwana wa Brunoke then Brunoke tumunenyenga taata segera naye kati ekyokwiri Vanessa yakoze ensobi eyokulikotinga famire ya Brunoke kito kitaaki abadde kirungi taata Brunoke yavaayo ayogere naye n'amulikodinga so nze bwento bwenkiraba balina kutuula ng'abazadde abaleeta omwana mu nsi bateme empenda engeri y'okulabiriramu omwana wa anti kakati omukazi oyo alina osalawo ekyo si yasoosa ozzaala fe abawala omanyi we tulema okukkaanya nabo omanyi kye bakola batuwa abaana baffe ne beeyongerayo okitegedde kyemugambye kwata omwana w'omusajja mumuwe tambula ogende onoonya obulamu 3 waliyo n'abawaayo ebyemyezi tebakuze bwe tunadda mu mateeka ekigera tujja kuwanvuwa tudde ku responsibility famire ya Brunoke okikiriza ati famire ya mwana teriyo bajjajjaabe abamusudde mu luguudo akwata omwana we amuwe famire ya Brunoke wewabaayo avenue ti muganda Brunoke abeera bweru because I cannot guarantee ti Brunoke ajasigala nga alabirira omwana oyo mpaka bw'aba ayinayo baganda babasobola omuyambako well and good tukikubire mu ngalo lwaki muto obuyambi bwe butanabagezesa kubanga omwana oyo ayita muganda wa Brunoke eki amuyita atya taba sengaawe kale omwana omwawula otya ku sengaawe ffe nga tukulidde mu bajjajjaffe abaana bangi bakulidde mu basenga baabwe tebaliiwo just kuteekawo mbeera omanyi kati abakazi tebayiga baana kubafunirako ssente bye nalaba MC Cats naye alimu wano era byebizibu omwala abeera eri ne famire ye Cats yabalangira n'ennyumba ye yagibazimbira naye nga tebasiima bano omusajja alangidde nazaala we Cats yali akubye nazaala we wano nenkwata essimu nenjikubira Cats era Cats oli muganda wange naye mu Buganda awo tetukola ki tetutuukawo oli nazaalawo segera yes Cats yali mutuufu kwa gwe baali bamufudde olusuku omwana yapamye omwana yazadde omwana alina obuso omwana n'afuuka abakazi batamiza abaana nze omuwala yenna ateekinga decision neebaka n'omuntu n'amuzaalamu omwana tosobola kujja n'otandika kaaba nze singa baamulwepinze nze singa nti Brunoke bambi yalwepinze omuwala ono nange nabaganda bange abawala kimpisa bubi era nze baganda bange abaalambagamba segera gwe genda weebake n'omusajja gw'oyagala ebiddirira bibyo faze family tujja kuyambako kyetukoze ekyo kyetukuyambye segera nenga the main responsibility is yours so kakati akwata omwana amwe family ya Brunoke fena tukole ensobi naffe tudetiizeko abantu we have dated wrong people before tuzaalidde abantu abatalina magezi by the way oba abantu abatalina magezi bazadde mu bantu omanya watomera kakati womanya nti watomera okyayina avenue ekwata omwana n'omuwa kitaawe why don't you walk away Tamale ku nsonga eno olinga agamba nti omukazi alina obuvunaanyizibwa bw'okwambala kondomu omusajja
nze birundi mingi mbadde ne bakana abawala nenga kondombe bazinyambaza. Yes, yes, olusi nerabira. Nze goli kombera nnyo mu loogi. Ogenda n'otuuka mu loogi nga wayidde dda. Okigera. Bakayita akakuuma omulalu. Segera. N'omugaga gwe muwala gwenze nkulya for fun. Kunyumirwamu ki? Male nkusasula ennyende. Bw'ofuna olubuto. Aizulu sayininga wano. Nze sekso wange wandagana. Nti Tamalandya nga 31 olw'omukaaga luno. Naye ndayidde teri bya mbuto. Ngatekako omukono. Segera. Ewange nyingi n'esente ze muwadde okumusasula for service naziteekawo. Kasaga gasamusasula. Ate era ge magezi nange Bruno kera kati nga mmaliriza era ge muwa. Nti Bruno bw'oba oli abantu. Eki? Ng'abagamba ki? Musango ki? Takola ki? Kondomu tezaaliwo. Kati katuvudde kati omwala Vanessa n'atambulanga bw'atyo. Bw'ozaala bw'okaayana n'ofuna omulala kaba abasajja bo we bali. Bw'ozaala kiki kyayita obutalabirira nakyo kirimu definition. Takola kimala. Kwani kimala ddi n'ekitamala kyekiriwa. Yamuwa kapito wa mitwalo 9. Gwe bawa kapito wa milioni 2. Wakinana nga ataliko n'okulabirira oli omwana wa mama we. Akwata omwana amuleete wa taata we. Ate nga taata ayagala sooka saba DNA. Anti kyenagambye to solve this problem. One party erina okusala endalinga omwana. Otugambye lindako. Otugambye Bruno ketalabirira mwana. Buli we mwogera mwevuma mulemeddwa okukkaanya. Kwata omwana muwe taata we. Wamma ekyo kibi. Taata te ayizo mukwata ne ngabira abakyala abalala. Ati taata jali waliyo ki? Waliyo mama n'abaana. Sicho. Omusajja talemererwa maana benjofu telemererwa masanga gaayo. Kakati ffe bulemu tujijje ku Vanessa. Tujize ku ki? Ku Bruno. Ng'omwana yamuyina. Tukai Bruno ko mwana nga tasoma. Jabeera jasula amutwala jamutwala wa yuli senga omwana agala mutwala mugada Bruno ke ne olinyawo sebo no mwana omukulu kali wasenga sabo omwana ko tumanya ali oli asoma amawuli yarabiriro ewa Farida ali akati kale katike tukitegere ne Bruno kabe ayina abana ba Farida kale ke tukitegere nti oba Bruno ke abera wa Farida oba Bruno ke alabirira abana ba Farida oba ye babysitter whatever kye mwagalo kiita ochegera oba usigalo wa Farida kyonna nze sikigana Bruno ka usigalo ati kyonna kye mwagalo omukiita Bruno ka oli gwe yayina oli omwana ye mama we yafa ye yamuteekawo yamuteeka wa Farida yamuteeka Farida ewa Farida ebitanda byaweddeyo Bruno kabagambye nti era none tujje mutwale wa Farida tumulabirire eyo gwe gite kyetagadde ni bonna baana ba Bruno ke omusajja tebamubulira waje atwala baana babe kino kimuleka wane Farida singa abadde bamutwala wa Farida ate kibalekawa kiri kyabalekawa ngaleesa asooka mpozi kwa nga Farida ze namumugobya namuga toleeta mulala ati n'amaka gali gayiza okuba gage agewa Farida gwe bagayiko sigage gwe Farida yavuddeyo Farida wakulizza oli nakazibwe n'amutwala oba yamutwala amutwale that's nyinimu Bruno ke bw'aba ye nyinimu segera kale ba besto tutwale nti ba besto segera omwana ono ajja kukuliramu afunye n'omukisa abeere mu banne bazannye
owai awe nyine ku kya Bruno nga kya Bruno ke none ko oba teyegaana mwana yegaana mukazi ko mukazi mfana naye omukazi naye mukulu baba nange namubuuziza ebbere lyonna ligweri namubuuza ne Bruno ke tulya naye nedda naawe olimba ebyo bikazi ebisavu ebyo bikazi bya sipa omanyi gwe kyotamanyi nze nagendako ne Bruno ke mu sipa era ebikazi byali bisava binene ekikazi nekiŋŋamba ono si tekinokulat junior gwempulira nti ye nekiŋŋamba mbo after asita batya after sale full body giveeko e package nda ne kujirako kali kapending abiri mwejo ninga madamu nsaliraako sente nga nnyingi ku package eri mukapende nimuga madamu ekya pending kyo sinnakigaana package eno nnungi nnyo jajjaga nimuga yes ne sente nnyingi nimuga kale nzigiramu emitwalo ebyo tanti junior kakati olaba okwo kwe kuli oil gwe tugula ate kwe kuli transport nenda nga bambi mu kyalo ono sagala kule nga mu emitwalo 24 n'ekitundu etaano nazikola ki nazisigaza ye transport yanzisaayo kakati nze sinategeera ntuuka bankuuta omugongo bankuusa omugongo bangakyuka ankuusa ne mugamba madamu omukono gwo ngulaba gwetoololera nnyo wakati naye simanyi oba wakati awo wanaatabuka kondomu wakoze ki wazze nazo nga yemagaza tugenda okutuuka manyi balina engeri gye bakwatamu abo abakazi bagezi noyitimulukuka bwoti ebya kondomu tobibuuza aba yakweripyeko ddaki waggulu nogaba nekyazze omugali kondomu eriwa bwakwata eno bwefuula akwata eno kakati namugamba madamu sooka onveeko sooka odde wali ati okwewala bino byonna kyogamba Bruno ke amaddu mangi taguminkiriza ebyo ebikazi bya sipawa atabyesonyiwa ebyo oba Bruno ke kyabakula agende ngambadde kondomu ngasibyeko ne rubber band anyumirwa sipa gwe abatulaji nnyo bali mu sauna gwe ayambale kondomu ateekeko rubber band ng'agendamu ebyo bisipa tondabanga nnyena mu sauna obwenzi obujjudde mu sauna sebulabanga era oba otudde bwoti omukazi ayingidde Juni yasemberayo ntuule wano ng'atuula wayitawo eddakiika 2 ogenda okumulaba banne sitiimu mungi eyazze n'akaleeso akaliko n'ebbere liri bweru banne sitiimu mungi bwe yeeyawuza nti asitiiminga nga madamu ositiiminga weeyo kakati n'olwekyo kye tulina okukola ebintu bino ate mugamba madamu waka sitiiminga okolaki era nze enfuluma ekitegeera noga nti omanyi kanfulumemu kati ninadda nga sitiimu gwe tutalawe tufuluma mu sawuna bwe tudda kakati n'olwekyo abasawuna bakole ekintu kimu bateekeko kaki obubonero danger women ahead toseka kera tugenda kudda mu bintu bino kweyo omukazi ebyo bikazi biba bya sipa namulaba yisima ng'omukazi atudde ku yisima bw'ati omukadde myaka 8 ngamba naye Bruno ekikutwasizza omukadde mu bakazi bano kyeki naye yisima kirungi nti takola ki tazaala tegera amazzi tegalina we gafuluma kati segate tulimu mu ekyo ekikazi gwe yisima era yisima namuga ti bikazi bya sipa bigenda empola kasigera tuli omukadde afunisizza omuto olubuto bannange tuli mu meeting za kyalo jajja wa entertainment isima mbwatazadde ati omwana ayinza omwegaana nanze ku myaka gyange sizaala Abulahamu yazaalira ku 9 okukkiriziza isima nti omwana wo tokiyita emmere gwe n'olwekyo omukazi ye nange baaba namulabye omukazi mukulu akivaamu atya nga bwe yakiyingira
mwajjo kiva mwe ku magezi nga gwe saabazinyi w'oku kitundu. Nze munne nawumula kazi munne ennaku zino kazi beekolamu omulimu ze byatuuse ku pasita Bugingo Ate biti teyamala ate abaana n'abasonyiwa akazi golayika ozannya nabo yamaze kati eyo property ejja kgenda kwa pasita Bugingo okuvamu eyo sikando nga maze sebe okuwa oyo omukazi ku property etegerekeka akazi kati basoma divorce kati oyo omukazi oyo Vanessa oyo agenda funa bamatembe women emancipation baleete balooya Bruno ko abadde abayina eggaali bagigaba naabo ate omudaala gwa chapati gwe yamukolera gwagwambu mbu yamukolera omudaala gwa chapati abadde amuweereza ne ku ssente embwe enkalu ayina omu naye ayina omu abaana ayina nammwe muleke oli omulala n'abatanajja mu mawulire gwe gayina omu muntu abeera n'abaana be omusajja tebamubalira baana so n'olwekyo as concerned wama parties kitegeera DNA ekejje tulawoba omwana wa Bruno amutwale gy'abatwala mu kintagadde bakule oli taliyo bakira n'abaana ba Farida kuzanya tebazanya wama baba postinga bitabo kati Bruno ko aba yasalawo okukola kakintagadde nke Bruno nasale school nga ye teacher ye Farida kibalumirawa atuwagwa omwana waffe Vanessa tuwa omwana waffe tewali kyekinjigiriza kwanze Tamale era abakazi nabagamba buli ajje wange wano teri kuzaala sina kitanda kya mwana muto bino omwana apamye simanyi omwana ayagala pampa sibiina ati baserebu nabo tebalina ssente kigamba tebatukiza obuvunanyizibwa nti tebaagala abaziina zikola bya kisiru kigera si papa naye yalina abaana ng'alina essente ng'abaagala olwagala abaana be kisegera si papa y'omu ku baserebu be nalaba abaagala abaana naye akati wano abamu baserebu abaana babe babalema bali mu Amerika abakazi bagenda kweyiya temubamanyi ng'abaana babalemerera ono Bob Wine yagezezzaako nakuba kitabani kye nakigala kijja ebiviri bye kyali kisibye nga kyabijje owaayi mukwano gw'omuwulizaako